tubalamusizzaako omulege musizi tulaba bwe baliyo akuwagira embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga embeera bwetyo bwetambula emaani omusajja ono gwe mulaba maaso may not need further introduction omu ku basajja abawangalidde mu byobufuzi bivuganya gavumenti omwami Harold KAIJA owekitiibwa ssebo tusanyuse okulaba era oli otya omutwananya nange ensanyuse okubalaba njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe okuli mu buwambe wonna wonna gye muli ensi yonna naawe bennyini abalwana okulaba nga tukyusa embeera eno bw'ombuuza mbu ndi ntya ku sikero ya Uganda nsobola okubeera obulungi naye bw'onfulumyako ambulensi eyinza okuntwala ne bantuusa mu ICU naye omuwambe afaanananga ggwe olamusa abantu ogamba muli mu buwambe omuwambe afaanananga mugumya we mwamuggiddeko nedda mugumya era bwatyo bw'abaddenga bwatyo kyekikula kye naye nga tuli mu buwambe buli bwennyini obwalagirwa era atabulaba oyo gwe neewuunya era ebbanga lyonna tubeera mu kyoyinza okuyita prison break omuntu yenna ali ku vidiyo eno twaniriza omuwekitiibwa Harold KAIJA abantu beebuuza oyo omusajja awangalidde mu opposition gwe lwaki tovaayo ki ekyamaanyi kyolina mu opposition eno situkuwulirangako mbu wasaze eddiiro situkuwulirangako nti nno kiki ekyasave ekiri eyo nedda ekitukubeeza kuguyita mulamwa obedda bwe twali nga ate bakadde affe bagitanga endowooza oba mu lufuutifuuti bayinza giyita ideology ebintu ebyo byokkiririzaamu bw'oba n'ebintu ebyo byokkiririzaamu byewukuumira ku ekyo kyokola kati ffe twategeera bulungi tuli mu buwambe nti ate ffe obwambe ate bwe tulimu tusobola n'okwogera mu tuli mu buwambe waliyo bannaffe abali mu buwambe nga ate bali saidi ya mwami Museveni kati olwaleero teri muntu ali mu kampu ya mwami Museveni ayinza gamba oyagala ba pulezidenti kakubuuze mwami Harold KAIJA njagala ontaggululira ekigambo tuli mu buwambe obuwambe bwe buliwa no obuwambe kwe kubanga eriyo omuntu akusibye nga bw'obeera mu kkomera nga yasalawo yoyinza okuyita timetable yo yoyina okukola eki kyonaakola ddi neki kyonaafuna bw'olaba obubbi obuli mu Uganda muno nga ababbiddwa basobola kubaako kye bagamba kibategeeza bali mu buwambe bw'olaba enziba y'ettaka ebbibwa bw'olaba obusosoze obuli mu mirimu gya gavumenti bw'olaba ensalwa emisango n'osanga nti ogenda mu kkomera kati nga wadde omusango gwakalwa akaddibwamu esoroti nga buli omu yakalaba kabbibwa omulamuzi n'asalo n'agamba tekabbibwanga n'olaba mutabani wa mwami Museveni ng'asobola okuggala enguudo n'akola birthday nga musirikale nga teri omusirikale omulala eyagaana obugaanyi okulonda akalulu k'okuggyako emyaka n'agamba ndowooza leero twali ku tteeka eri bamujja mu palamenti ne bamussa mu kkomera n'amala emyaka 8 ng'awuza omusango obwo bayite obuwambe bwebwo bubayite obuwambe n'olaba bannayuganda bannaffe abasinga okubeera mu bwaŋŋanguse kati essaawa ya leero bw'ogenda e Bulaaya ne Amerika obutiti obuliyo bw'oba tewazaalirwayo Katonda nga teyakola mubiri gwo nga gusaalidde obwo obutiti yembeera esinga okubeera embi naye n'agamba waakiri ka mbeera eno n'osanga omuntu okwagala okubeera obulungi olina kumala kufuluma ggwanga lyo n'osanga ng'alina diguri ng'ali mu supermarket gy'atunda olw'eno n'osanga abalina diguri ne mu Uganda ng'avuga bodaboda naye ng'atagirina ng'alina omulimu omunene n'osanga mu palamenti ng'eri abantu bamanyi nti talina apapula naye nga temulina busobozi bumugjayo obayite obuwambe bw'olaba okulamulaga abasajja abo wadde mumuyitawa era nabo byoli mu kwebuuza bikulaga mbu waliwo mangere ali wali ku geeti ajja okukubako ku nsolobotto lwekyo kyoyogedde so akati ffe tuli mu bwambe naye tuli mu kkomera naye nga tulimu ab'empaka abasobola okukuba mu nduulu naye ekyomukisa omubi tulina bannaffe bangi abali mu buwambe naye ng'ate obanyumirirayo n'obasanga beekubana n'oyo yatuwamba omanyi owekitiibwa KAIJA muli mu kuvuganya okuwakanya n'okuceekinga ku gavumenti eno
naye kibalumirizibwako nti nammwe abagivuganya ate mwagyegattako yensonga lwaki obuwambe bwoyogerako tebuvaawo kyemuvuganya tekikola nedda kati ate awo booluuzize point ekisooka ffe abali muwambe naffe tetusiba bannaffe tubire muwambe tubeyo ne kandaki okusibira abalala kakati naffe tulina abantu bangi ne yesu yagera n'agamba si buli ayogeranga ffe agamba yesu mbwali naffe namwe akati abalinga ffe tunaabalabiranga ki tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe obuwambe buno bulina n'abalabe bunyize n'atuuka n'awanika ekiwanisa omusirikale n'agamba n'awanika si lwakuba mbu ayagala nnyo oyo gwagenza okwegattako naye lwakuba ayagala asavaivinge asobole okusigaza obulamu osanga n'alwana enkeera naga nti kangende nwanire muli asigale ng'akyasa ekireetera abantu abaganda abantu olusi nti ennyanja bw'eba ekumira ekuwasa ku nkanaga enkanaga gaba maggwa buli oti bubeera mazzi olwokubanga owuli bwesanga okutte ku nkanaga kati abantu abo enkanaga eyo gye bagize omusajja gwe bayita Stalin yali musajja nga afuga Russia n'akyemalira omu obanga yakwiga obwa n'akyemalira bwogera n'osoma n'omwetegereza n'ofuuka omukugu mu bwa n'akyemalira yali atuuziza banne nga bayitirivu n'abagamba nti abantu nagamba mumpeereza enkoko n'agimanya n'amanya enkoko n'agimanya nga bwekaba nga bwetiriiko omusaayi naye ng'agimanya namu n'agisuula wali n'akwata kasooli n'amweyiwa mu bigere wakati enkoko yajja etambula nga bwetiriiko omusaayi ejjawo oli agimanyiza nejja neriyakasooli mbigere n'aga nti abantu bwe batu bwe bali ne bw'obanyigiriza ennyo naye kasoobanga olina akantu k'osobola okubawaako okulya bajja baddawo kati abantu baffe abamu embeera bw'ebanyigiriza ennyo beesanga ssente za sitaani abaana babalemedde okusoma looni zimutwala talina mayumba nga olinga obulwadde waliwo abantu obulwadde bubalya kati embeera eyo bambi abamu kyoga nti Mwami KAIJA oyogerera mu ngero gundi alemereddwa ani bw'oyita sitaani sitaani amanyiddwa naawe ebikolwa bya sitaani bimanyiddwa buli omu yenna yina munaddiini asobola okutumya sitaani amambono ki sitaani n'atumya malayika naye n'agiraba wene tugiraba nko so kati omuntu agenda okulaba ng'embeera ekoze eki emulemekiriza n'agamba sitaani nzuno bako kyokola ki kyompa so bannaffe abamu olusi bwe tubeeremererwa ate waliwo n'abalala abaana ba sitaani kuba abakizula mu sitaani atera nnyo okwagala okukema abalala kaka neyeetega abeere ng'akemeddwa atadde eka mpulira abamu bannayuganda abali mu ggwanga byobufuzi baana ba sitaani kakati beetega eno kuba amanyi mu sitaani omulimu gwe guna kukema kati babeere ng'abakemwa mubakwatibwa ennaku omuwala ayinza okwetega naye nga ye bulijjo akwagala kati nakuseetega gobeere ng'amukwana kale ennaku zo n'abawala bano banneeko bagenda mu bibaala ebyakabi omusanga atudde anywa kagundi kabiya aluma akaseke kakano gye otudde wekka neefula ng'ataweddo nyinza otuula nagira lugizibu ati lwatakuliiko naye ng'obwedde ekyo kyalida okole kakati n'abamu nga kyebalinda okole ogenda okujajaba oti nze nebyo nno sibirya yeefula ng'eyeeganya naye nga kyakoze ekyo kyaleese abalaba puroguramu eno omwami Aludi KAIJA yali ku basajja abagundiivu mu kuvuganya era mu description ye situnnamanya era mujja kusinzira ku bikolwa bye ebyemabega n'ebyo byabalaze n'ebyali balaga tulabe oba naye y'omu ku baana ba sitaani oba ye mulongoofu kakati mwami KAIJA wenkugwiriddeku emyaka gye tumaze byali siza kubanga nyina oluganda ne sitaani sitaani byatukoze ffe tubimanyi sitaani abantu baffe bakemye basse ate n'abamwegaseeko bw'obalaba obasanga ati balukulubuse era bangi omanyi bwagamba
nkwegayidde ne bwogenda mu kemebwa tojja omanyi njagala nkuwe ekyokulabirako kino ekyomukungu omu ku bagundi muli neggwanga ow'ekitiibwa sipiika wa paalamenti Anita Amuli yali wammwe oyo akulubuse ssebo yava ewammwe n'asala eddiiro n'agwa mu bintu nejjo nalabako ku kikolwa ekyomukyala asobola okugabira bbaawe Range Rover state of the art kati onkonvinsinga otya nti abagwa mu mikono gya sitaani bakulubuka bwe twali abato waliwo yali bwatyo yalinga ku bagitebanga Sanyu television Sanyu ba WBS bayitanga The Rich Also Cry The Rich Also Cry mpulidde kipya seba talina oluyimba amaka g'abasomero gakoze ki gawumogose ate gundi n'agamba gundi Mayinja n'agamba kibuyaga lwayitikkula ki ennyumba tulimanye ekikola ki ekiri munda description emmala bumazi awo kanveewo wengwiridde wano ewuwo okwesigamyeko nnyo mu kunnyonnyola ensonga kuba muwangalidde mu kuzitegeera nina ensonga zange nga 3 abantu bakaabira ekisaawe ky'Entebbe abaana abali mu byobufuzi n'abatali mu byaki mu byabufuzi obubbi mu ggwanga bufuuse obubbi nti ne mu bitongole ebyayitutuusizaako services nga tebigattiddwamu byabufuzi bikaabya omuntu wa bulijjo nzize wuwo ssebo olina kyomanyi ku bubbi bw'eggwanga obuli ku kisaawe ky'Entebbe waliwo omukwano gwange muvuka no yagenze ku mukutu gwange mwami KAIJA yayogera ku biri Entebbe omanyi baagala buli kimu tukyogereko naye tujja kwogera ku kino twogere ku kino twogere ku kino twogere ku kino twogere ku kino olunaku lumu waliwo pulida waffe bamuyitanga Mulumba yatuulanga Kabaale n'alwala n'agendamu ekitanda Kampala Hospital Kampala Hospital eddwaliro erimuffe litwesiga bw'ogenda teri ajja kuteramu by'otaakola bitaakonakwetya kizibu kane yange nendayo ku pulida wange nga mulwadde mba nyingira nsisinkana mwanyina wetandikalo Dr. KIZZA BESIGYE bamuyita Dr. Olive Sikobusingi Dr. Olive ne mubuuza omulwadde ali atya n'angamba he's in a situation of multi-organ failure ali mu mbeera y'ebitundu bye eby'omubiri tebikyakwatagana n'afuluma nenkola ki nenyingira nenduka mu kasenge kanso mwe yali nendaba ebyuma ebya buli kala soka nesinkana ba mwami Garuga n'akulembeze yaffe nozwayineroza Dr. BESIGYE bali mu kuŋŋaanya ssente balabe nga bafuna akanyonyi kamutwale Nairobi bali mu kwesonda yes nga bakubira n'akanyonyi akateeketeeke balabe bwava mu ddwaliro nenyingira mu kasenge enda kuba ebiba bikola bimyansa ndaba naye amyansa omutima nange nempulira nga ntidde mu dakiika nga 3 n'akutuka bwe naddira Dr. Kobusingi ne mubuuza multi-organ failure kitegeeza ki n'agamba ekibumba kiba kifudde omutima gufudde amawogo gafudde buli kimu kyomanyi kiri mu mutwe n'obwongo bukoze ki ebikyawuliziganya oba byafudde dda kwegamba mu butuufu aba taagadde kugaa nti gundi afudde oba Abaganda kye bayitanga bw'asigaddeko kikuba mukono katabuza ekikuba mukono nga nzidoza abeera agukubaali mwaye obeera omuto owulya gundi nasigaddewo kaligawala nga tigundi azibe omumwa nalowoozanga ndikuza so bambi takyayogera bagambanga bwazibye engalo ze kakati Uganda ezibye omumwa Uganda esigaddeko kikuba mukono Uganda omutima mufu ekibumba kifu teri ogani namu eri mu intensive care ekireetedde abantu kyekituufu oba gwe kyolaba is it according to you nawe bw'olwandisa okutira no kakati gweyogenda bagenda ku airport bakubulira bagenda ku poliisi
bakubuli abagenda mu kooti bakubuli abagenda mu landizi wawoogenda n'ogamba yes n'ovaawo ng'oyimiridde nti onakoleddwako genda abagenda ku passport faamu kati omukisa gwe tufunye nti bannayuganda mutuwadde amaanyi kizibwe ngendawo ebyo sibirabakulaba ne bakutiisa amaaso baagala oveewo mangu nga tebakulaba bakole fujjo okubalala airport eyo covid nga nansi ogamba nti okukuyita okola covid test Dr. Kobusinje yawandiika ng'ayogera mukwano gw'omuzungu era azze Uganda ng'alina kumalawo lozi essaawa nga 12 yajja nga awo Entebbe nga walina okubako byakola addemu agiro n'akola covid test ng'addayo ne batuuka ne bamugamba mbu ezo results nfu zaakoze mugamba munfu ne bamulagirira ez'amangu naye ng'ajjukira obudde bw'ennyonyi bugenda kalaba agikola nga tebamugamba ng'olina kuzifuna mu budde bwe buti namugamba leeta $10 tukunyigiremu sitampu osobole okuyitawo ebintu ebyo bya bulimba obirinako obutuuzi abuwandiika si muntu wa bulijjo ate si wa byabufuzi Dr. Olive Sokobuze si wa byabufuzi wadde nga mwanyina muna byabufuzi bakikola omuzungu naye nga si eka gwe bakikola nga n'abala bakikola abaana abagenda ebuwalabu genda babuuza buli ayita abadde amusaba $1 n'akayita emirundi 3 tebazinsaba buli ayitawo awo bamusaba $1 munauganda ono omuntu bazikusaba otuusaawo kubanga bakumanyi muwaite omuyirimu ka $1 kati balina n'omuze nti bw'oba otuuka nga bagamba nti otuuse leeti nti geti zigaddewo naye nga bamaze okucekinga in bali balinda essaawa namba kakati ekyo okukkiriza okucekinga leeti in nga naye akasente bakakusaba naye nga kyekireeta nti abantu abaweebwa omulimu okukola emirimu ku airport tebaaba wagenda kukola mirimu baaba wagenda kukola ssente bino nga mubimanyi abaliyo ababikulira bo tebabimanyi wano wetutudde wetusinze ndi mukugamba obinyinyonnyodde n'obiteera ku ndi mukugamba abantu bewayo emirimu egyo tebaba kukola mulimu babawa kukola ssente obwo buzibu buliwa omanyi okukola mulimu batabasasula andi okukola omulimu n'okukola ssente olagenze nkutadde awo lwano nawe obeere bulungi waliwo ekitabo kya Akino Achebe bakiyita No Longer At Ease balina nti ayogera ku story ey'aba Igbo nga bazze Lagos ne bakola nazo bayita Mafia Progressive Union n'ayogera nti batuwa nga babeeraga buli wiiki basinkana beebuliragana agunda kati olunaku lumu munnaabwe n'akwatibwa olw'okulwa enguzi kakati bajja ne batuula mu meeting bagira agunda otuswazizza omu n'assuka n'agamba bwe twali tuva eri ewaffe Mafia nga tuzze Lagos bajja kukola ki ndi bwe giba mirimu gyaliyo waliyo okulima waliyo okulunda waliyo okubajja waliyo okuvuba n'ebirala ekyatuleeta Lagos twajja kukola ssente munaffe Reagan abadde akola ki abadde akwata ssente abadde akola ki abadde anoonya ssente era zaakoze ki azifunye era agezaawo okuwa ekifaananyi mubintu byobyawa bw'obisonosoosono ogirekaawo ng'akulaga ensi weewomugose yazifunye tetwateesa kanano wekiri mpulira wawulira omukyala Betty Kamebe yagamba mu $10 trillion buli budget zibula ne zibulya mu bantu 200,000 ekitegeeza buli omu agenda ekale biliyoni aga eyatuwa lisiti yaabwe Betty n'agamba n'asaba mu ngeri ya contemporary economics kutusoma nti bwegala okunoonya ababba olwo gye bayita lifestyle audit tukebere nti obulamu Reagan bwatambulamu obwa bulijjo n'omusaala gwafuna bifaanagana jja kusanga Reagan ng'afuna miliyoni 2 omwezi
ng'avuga Lexus 507. Nedda tujja gamba ayina Subaru. Subaru ya bukadde nkaaga. Asula mu apartment ya mitwalo 7. Ayina abaana bana. Buli omu asomera tugambe kwavu emitwalo 98. Ekabalya bagenda ko lusine off ne mukyala we. Alizo kubaligani ngali nente ezi. Nadugeti. Nedda akugambye. Aningiye ya million yes. Eyo aningi nedda gyadikire yalinga. Mbwafuna omusaala gwa mitwala gwa million yes. 2. Naye obulamu bwe omwezi nga bwa million 8. Kuno mukaaga mulabisa oguguza abujjawa mu kitabo kyongerezaako nolonga ati yes ondaze bulungi nnyo nti oli yali enguzi bane bamugamba ekyatuleeta ki kukola sente so tetwajja na sitayi kasita azifunye okwegira kati kamutusire wano waliwo omusajja yali baka parliament bamutanga Kiggu ne Masaka Kiggu n'agwa Kabwenje era agenda kuziika n'amala emyaka ku ttaka Parliament atasaa kumalako kisanja kye n'atasobola kuddayo. Kati aba ali awo mukyala we n'agenda ewa Ssenkagale wa kuno. Bw'atuuka ewa Ssenkagale n'amugamba mukwano gwo mulwadde. Era n'abaana ntende waliddwa fiizi zibuze. N'abuuza oyinza kukola ki wasoma ki nasoma mateeka oyinza kukola kintu obulamuzi obwo obusobola. N'amuwa obulamuzi. Ssenkagale yamuwa bulamuzi kulamula wakunoonya fees kuyamba mwami we eyagwa Kabenje yakyasula Siduka mwami omukyala akulira KAIJA akulira gundi Civil Aviation Bantulaki taate we yali MP mu Kinaana nga wa DP yali alowoozebwa bw'ayinza okusala eddiini n'agenda kabaala kali ako kuseminte kamonki kabaala ako kigambibwa oyita ojjooku yateranga okutuula era ku olwo waaliwo omusajja amudamukofi yalinga akulira Uganda Food and Beverage nomulaba balinga banasajja balabu ne bajja ne babomu n'afiirawo ne bafa noyita ojja okayitazise kakati olwaleero n'agamba nti ogwo omulimu saagusaabaago kino ekisanja bakugamba basanga mu byange kyabaana babalwanyi bali mubasasula ki mwabikaidde ekigambo like tuwakitegera bulungi balwana kyabaana babalwanyi babalwana bajje balwane bajje bakole ki kubaddiza ku byebafiirwa mu kulwana kubaddi kukungula kutegedde bulungi kutegedde bulungi slogan ya Mama Museveni yakaluka nakawedde yabadde secure your future kwetereze ate gwe nkwagadde secure your future tagama secure Uganda's future oba secure our kubanga our ebegezemu abantu ki bangi government are the people we are the future secure yowa eyo so kyofola mbo olwaleero osanga abantu bangi mu office nga tebalina bisaanyizo nga mwebali omanyi waliwo omuganda yagera olugero lugamba si Museveni yalugera akuwa obukulu abakuwadde kulya si Museveni yalugera sikola naye mu bintu bya gavumenti andi okiwudde sikola ki sikola so kakati bw'okiraba kubanga buli weetooloola ne bakubuulira obubbi buli weeyogera bubbi kakati fambula tutuuse n'okulekeraawo okubwogerako njagala mbuuze ku kisaawe kino eky'Entebbe bwe ng'amanyi ebyobufuzi kirina kuddukanyizibwa kitya how is it supposed to be run comparing now how it is run twogera ku kisaawe ky'Entebbe kati batwogera ku bantu ate abatali ba bulijjo mpulira abaliko obulungi kuba omuntu w'otuka okweza ku kisaawe ky'Entebbe oba osuumuseemu naye ensonga si za Uganda siringi teri gwe bagamba tugenda Kenya nti emitwalo 4
era bagogerera mu dola mazima twategeeza n'okubalako kugenza ne mu Uganda Airlines basaba dola kakati bw'olaba ebiri eyo w'otuukira baabo banga Uganda ng'ogituukako otuukira Entebbe mazima so kati Entebbe ekulaga kiki Uganda kyeri ensi ezisinga ne bwogenda obugenzi ensinga Ethiopia bw'otuuka Ethiopia ne bw'otuuka ku cab driver muvuzi wa taxi ojja musanga ng'ategera Ethiopia okufaako obufi enkutatabo gyakwaniriza gyakukwatirako omugugu n'ebyakunyumiza ku ggwanga lye naye obanga obaye toyagala kulambula olambula nti ng'omulaba muteeketeeke olaba abawala batera okubeera ku nnyonyi eggwanga lissaako abaana baabwe ku nnyonyi abanaabwa ekifaananyi ekirungi eri eggwanga lyabwe bwabaaniriza bwakwabala bwe yeetonda bwagamba bwebale kujja tusanyusa okukulaba ne bwakusiibula ng'ogenda ndakubuuza tripu yabadde etya so nti tetulina kwaisolatinga kisaawe kyanywe kubanga enziruka gye bali mu kugiddukanya bwe baddukanya state house kyekifaananyi ekituwa engeri y'ebintu gye biddukanyizibwa nti bw'owulira nti bu state house erina ne budget eri classified gye talina kumanya nga yesinga okutwala ssente empitirivu naye nga gamba kage tusuubiramu abantu abo babiri abatakyazaala abatalina mwana myaka 2 so ng'ensonga naabo twali betwalabirira naye n'osanga tusinga okuyiwa ssente kati kikulaga ekizibu ekiri mu ggwanga muno nti wowe yakusalira ekisaawe ky'Entebbe amagezi oba olina n'okusalira ebisaawe ebirala ebitundu ebirala amagezi olwaleero bakugamba otandika nakyo okufuna enangamuntu bakwetageza bagamba wikisi 3 n'eri abagifuna mu nnaku olumu kyogezaako okutegeeza abaana n'ebyana kubanga endagamuntu ng'etawaanya n'okugiripulesinaweze akasimu obusimu kakiiti mu lunaku olwo najja nayo ne pasipoti kyekimu bwe obwambe bwendi mu kugamba tuli mu buwambe nga ebyobugagga ffenna tukola naye nga tukolera abantu ab'olubatu mwami KAIJA kakututuze mu nsonga eyo okusinziira ku ntambi wiiki eno ezisinza okutambula tezipointinga ku general picture nga gavumenti zipointinga nnyo ku extortion omuntu okusaba sente ng'omuntu yateekebwa mu kifo so sente gavumenti yazinga n'okutata kyatya kati ndi mu kugamba abantu abayingira eggwanga teyalibanga problem ya personalities abaliyo basiya gavumenti abantu bayingira eggwanga palamenti ekizwa nga bajjako $5 $5 mu budget mu bimu sosi ya sente za Uganda terimu tuziwulirako naziwulidde kuku ekyuma ekibadde kikeberayo covid nga bizinesi eriko nanyiniyo ngera yakuŋŋanya sente ezo genda emulago mu kansa genda ku polisi ne bagamba wano bayitawo corruption free zone ebipande bibirawo ku polisi ebiriyo bondi abantu babulijjo site bagisasulira okufuna bondi okufuna polisi bondi kyemanyi bagagenda ofotokopingemu olaba n'okuwuliza omusango mu kooti nga ne bakulina okuguwuliriza ne baga sasula state sasula simakiraka sasula omulamuzi sasula ekyo kyoyita multiple organi failure nti ebitongole bya gavumenti byonna bifu okufuna omulimu okufuna promotion so nti byonna buli kyolaba ano kyoyina buli woyagala okulaga kasente mwe ng'aba opposition rolo ki gye muzanye mu kutereza ate ffe tuli opposition tuli bantu bali mu buwambe bwa Museveni abo abali mu buwambe kubanga bweyogera ku opposition you presuppose olowoozesa omuntu nti tuli mu nkola ya demokrasi tuvuganya bantu tuvuganya kubanga teri kibiina kye bayita NRM mwe abali mu buwambe mukozeewo kyokuvaamu n'okubanga ndi wano nga nnyonnyola mbangezaako okuyita kuba
Usolo no bagita gwanga mujje tufuke bangi tusindike mazima gendo obuuza abantu abayita mbulu ndi omala okukanoonya bagamba teekayo miliyoni agaana bakulangirira n'okulangirira obulangirizi bwina okuba musente balema gyalina obululu obungi yayita gwakoowa muyina eggwanga bagiyita finishing bwempangula inoteeka finishing genda okebere abaana abasinze abasinga amagezi be balina grade ennungi muwulira mu Uganda nga diguli bazipo bannayuganda balandise naye mbona okugenda e Dubai ne bagula PhD nawulidde Professor Balyamuleba akyogera kakati ate mubazze wano basaba akakiiko akassa minzaani mbunayo bagiscaling nti oli abalina diguli naye nga aguze honare so omuntu agula n'ebitiibwa yeggwanga lyaffe omanyi badde wano wanarigani nandaga constituent amateeka gayise okutereeza ekintu ky'Entebbe nti buli anaakolayo anaaba mu uniform tabeere na ssimu ng'akola bonna balina okubeera attentive ku mirimu tolooza ebiryo binaakyusamu ekibaddewo genda okebere ku mani yabwe tekiriwo amateeka galinga mpeta empeta tegala muntu kwenda nyina omusajja gwe mmanyi twava ku mbaga ye enkeera tuba tulina gye tulaga mu motoka mwasookamu girlfriend kumande twabadde ku mbaga kusalade kumande nga tulina gye tukola kitulaga okuba kukyetukola ku muno wa girlfriend yasookamu so n'amateeka gasinzira kwabo integrity abantu bateekateeka omuntu bwafuna omulimu wiiru nti abaagala abateeka abantu Entebbe baagala omulimu abateeka abantu mu poliisi babatwala kukola mulimu abateeka abantu mu paalamenti abafuula abantu ba minisita ababateeka mu NIRA ababateekawa baagala bakozi ba mirimu banoonya kaada banoonya muntu abeere bulungi nawulirako nti ekisaawe ky'Entebbe kirimu obwannannyini ng'abamu ku banene mu gavumenti bakirinako tenda baddukanya bwe kiri tewaliwo requirements za tenda ne bw'obaani by'olina okutuukiriza anti okigambye buli lw'owulizaamu ne bw'obaani bw'osanga abantu nga boogera nnyo twagalane omuntu wali kwagalana bw'owulira abantu nga boogera unity omuntu tewali ki tewali kwagalana tewali kwegatta nga bwe gaye buli lw'olaba no bribery here giteeketeeke gwe buli lw'olaba akapaande kalina kikagaana ekyo kyeteeketeekere ziteeke ebbali yes kibaawo nkutegedde so kati Uganda gyokola kigyolina Uganda eddagala lyayo ly'abannayuganda kusituka ly'abannayuganda kusituka nga bwogedde kusituka no bannayuganda kye balina okukola nga mwogedde okusituka ndi mukugamba bo tebawulira andi asinga bakyatudde banyumirwa TV bannayuganda banakikola ng'Abawarabu bwebagwa Bashir banakikola ng'Abamisiri bwebagwa Mubaraka banakikola ng'Abatuni wangi tebakutwala ekitalya sikuba bantu muliro akali njagala kukugamba singa twekwata wano abantu 10 kyokka netugenda ku CPS mutuze tusiba n'abaana betwakujinja road n'abalala polisi tebadduka omanyi obuzibu buli bwe buti wano mu Uganda tomanya ani gwosobola genda nayo ku CPS ani nimukugamba kubanga ekyo nimukugamba muzimba kizimbe bw'ogamba nti tugende no bwe mumanya mutwagala eggwanga no waliwo ebintu bino eby'okwebuzaabuza twebuzaabuza ng'ekintu kyakikola waliwo ekintu nga olina okukikola mwami Harold ekyo nimukugamba olwaleero gwake musana okutuusa bannayuganda nga bakkiriza ndi basobola okusituka museero wagenda okuva wano
bwe bana tebakkiriza ne basobola okusituka agenda kutufuga afe mutabani we muganda we mukodomi we bo beesootinge bafune omusika n'omusika tukole ki atandikeko nga nabalabira beegattako abakoowa nga bagamba nti Yesu obutadda amukoowa yakola ki yafa amukoowa akoowa okulinda yafa ngakoowa yafa akoowa yagenda mwami Kaija ensonga olina engeri gy'oginyonnyolamu omuntu n'ayagala tugisiibeko kubanga waliwo ebigambo byeyogera nga abanno bwe muli mu buwambe wabuyise buwambe atosudda nawe mwoli banno ffe bwe tuli mu buwambe nga twayagadde okuwuliriza buzibe naye kansooka ensiibe wakati Harold Kaija ono gwe mulaba musajja mugulumivu mu byobufuzi abantu yesu boogera bino na bino na bino njagala kubaako we neekoona ndeeka ensonga gye ndeeta omanyi bwe mubadde mu paalamenti nga mwe mukulira oludda oluwakanya gavumenti oba olugivuganya twawulirawo ku bukiiko obutunula mu nsonga bwezi nga mu kaseera mwakulembera okutunula mu nsonga z'amabanka awo nno twategeera nnyo obukiiko nga kosasi twakawulira nga kaalibaamu ak'omuggundu naye nga Museveni bwe yayogera ku musajja wamwe Erias Lukwago yagamba twateekamuko ku mazzi kirabika kati waliwo okuteekamu amazzi kangendeko ku kosase katono nveeyo kuba nyina ebyandiise wano ennaku zino ensonga bwe zito bwe zikwatibwamu naddala enkiiko za kosase bwe zigize ate abakulira paalamenti jagerera ddala ku mukyala ow'ekitiibwa Rita Amonge agamba nti mu aba opposition bwe mukwata mu bukiiko there is no delivery temwina kye mukolayo auditor general abawa lipooti muddamu kwetooloola tewali kye mudelivery ensonga eyo naye nkubiramu ku ttooki nti lwaki mmwe bwe babibakwasa ate bibalima omanye omuntu omu yagamba nti tosobola kugula mu nimiro ya sitaani tosobola tuzagenda mu nimiro ya sitaani oba olimba wano mu Uganda teri asobola kubeera success oba muwanguzi oba star mu gavumenti ya sitaani oba nakyemala oba yabyama Museveni tosobola eri andaba njagala kukubulira ekintu kino olaba kitegeere bulungi wano amaanyi gonna gali mu kisenge mwa Museveni mwasula si bwe buyinza obwo si kye bayita obuyinza amaanyi gonna gali mu kisenge oba ne mwa Museveni w'abaali oba n'oyo waba yagadde abeere nabo badde ndowooza kye bayita amaanyi ate gambi ku bwa pulezidenti teri walala teri maanyi mu paalamenti teri maanyi mu kooti terina maanyi mu magye teri maanyi mu poliisi teri maanyi mu prison gali wa maanyi Museveni mu kisenge n'abo abalina DNA ng'eyiye mpulira kyovola ow'amagye w'amaanyi amanyiddwa kyovola mukyala we asobola okutuma vice president nga mukyala we ye minister w'education n'atuma vice president kweta namba 2 mu ggwanga n'amukiikirira enkeya n'atuma prime minister n'amukiikirira first lady si kinene kuba vice president muranka ki omanyi ebyobufuzi whoever is near the source of power no ndi mukuba namba emu Uganda ya abana aba president namba 2 abaki abeera vice president mu byobufuzi mu ranking kati fe abaali ku mitwe gy'engege kyendi mu kugamba genosale mu gavumenti ya Uganda akolanga ye patroni mu gavumenti operation wealth creation ekyo nakyo kitongole kya gavumenti mu ranka ali namba ki is a general mu magye is retired but remains a patron of the UPDF
yomu kuba agitandikawo naye akati waliwo ekisalawo nga talimu ebisalibwawo byempulira naye ensonga zenesese twaziweddewe zamutwaliddemu nga minisita agamba nga bwe twagenze ki nga bwe yatuwabula nasomye ku Twitter ya Dr. KIZZA BESIGYE nga postinzeko ng'agamba nti kirabika kyaliba ng'NSSF kigiremeseza abantu bameka Museveni ne Bitongole naye nga byakwotinze bwensoma ku Twitter ya Dr. BESIGYE agamba nti ono yawabula ab'NSSF nti ssente bazinvestinge mu bulimi. Is that bad, Mr. Nedda ndi mukugamba ng'ani kubanga okwabula kwe si kuwabula, okwabula kwe kulagira. Okuwabula kwe olaba oli mu bbaluwa akutaddemu kuba kukola ki? Aba yakulagira n'ogaana. Akulagira. Oba aba yakulagira. Gwe towulira vice president nga gye namuwulirako baminisita nga gye balaga. Kiwulira. Bamunnyonnyole. Oba waliwo kyali kuba biri ani asikira omunene oba omutono simanyi manager awo asookureporting ewe ate nga nze mu office manager nonaki nedda manager alina kujja wange manager gyewo manager gwe nyina okuyita oyina ogende waki wa manager muge mukama wange kakati twabaza okujja ale nga nze mukama we nedda ngamba nedda manager MD wa company gyokolera nze gye nyina okulaga naye akati wala manager asituka ajjewo kategeeza gwe munene kakati byonna byolaba ebiri mu parliament byonna bikuutiriza ebyo naye baleekaana ne bakeesa obudde naye bakola za lipoota omwanguzi aboogo ne bajjuza fayiro nga ey'amabirizi omwanguzi aboogo Mwai Museveni njotegeeza na Uganda omanyi nyina obuzibu mu ekyo kyonnyonnyola kiiso kya mbuzi bakuwadde akakiiko katunule njagala kugamba waayo alipoota njagala kugamba tewadde alipoota gye bagambye mbweyisibwe nga tetunuddwamu nakiwulidde engeri gyetatunuddwamu era saategedde mbwete mugitunulamu ekoleki eyitewo eyisibwe ngaate era terayina kapasite agamba tulemeddeko bebanafu oli yewamu kaakati waliwo kibayita mu Buganda kibayita emmandwa n'omukongozi obimanyi emmandwa empewo omukongozi ye mulamu kwegenda oyitira kaakati wano abasinga bwe mulaba abakongozi emmandwa yekola ki yebeerera eyitiramu abo ebogeza bwogeza gulolanga boogedde kyova era gokubagirabanga nga gweyogererako yabalina amaanyi kati abavuga ya gavumenti mutuyamba ki nedda abavuga gavumenti omulimu gwaffe kubalaga nti waliwo ekizibu mazima naye tetulina busobozi bukijjawo fika abavuganya gavumenti omulimu gwaffe kulaga nti bannange ono omulwadde abateekateeka kabuli bajja simanya anabikajja y'eggaali abantu balime ku lujja bayite faatha aleete okusiigibwa kw'abalwadde juzi nagenda okusiika ewala ojjajja FDC faatha n'atugamba mulekeraawo okutuyita ngo omuntu akyayogera twagala ng'asobola okubaako kyagamba ki mukama nsonyiwa ebyange naye akati ffe awo tuleetera faatha jangu omuseeko okusigibwa kw'abalwadde kakati Uganda eri mu kusigibwa kw'abalwadde obuzibu kakati eri bannayuganda eri ffe kyetuliko kutegeeza bannayuganda nti akati musalawo mwafuuka abakongozi b'emmandwa mukkiriza eyogera embali kakati ffe twasalawo ffe okubabuulira nti omulwadde bamuggyeko n'ebyuma omanyi munalo ge Uganda omuntu ayinza bagamba gundi ani ono osimanya waliwo omuyimbi bagamba mbu yafa ne bamulekako ebyuma nga bakyalina miliyoni 3 agewa Museveni omuwulira oyo
sagala kuttira ddwaliro katali sijja mugaye ddwaliro naye bagamba ndiki bagenda okumubikanga n'obwongo bwavunda kati bamusaako ekyuma kimugira ki ne Uganda bwogiraba egira ekiguluuza mwaliwo akakola ki palamenti yagana bwe tunatereza palamenti bwe tunatereza airport nga Uganda ekoze ekyetereti nga tereza airport gulaga nti kati tugende kunnira wapi eyo life support gye mukola ki gye muliko kye tuba tulina okukola kujjako byuma akyusa adresi afuke mugenzi abazisi bakole ki bakole abalamu badde bifu namuyitenga mu mwoyo naye nga mu mubiri yavaawo omanyi teri bwenkanya nga kufa omwami n'omukyala bayita bagenzi omanyi mwami Kaija ensonga eyo oginzingidde n'ondaga tewali kirina kukolebwa ng'ow'amaanyi akyali w'amaanyi nga abatono gye bali tewali buwanguzi naye kye neebuuza lwaki ab'opposition no FDC Jema owekitiibwa basalibwa gyali lwaki mukkiriza mukolere emandwa obukiiko bumala ne mubutuulako muzindaalo mwe muli muzindaalo obabuulira naye tetusituka kyempologoma ki weri egenda bapologoma mufu siramba ina Bilaali ye mulimu okubayita kusaala tabaleeta ayaziina mwazinye nagize zirakaziri saa 10 kakati gunokiro omunafu akirowoozamu saawa omugezi naga ngenda okukola ki ezo no saa 11 mwazinye agize kanzuke ngenda okukola ki nkole kati ye alowooza okukola obukozi alowooza kuzuka genda kukola alowooza nti naye ngaoli omwazinyi takuyita kkubo lya saawa agamba jangu oyogende katondawo yawosaali kakati n'abanawo babirabamu ne banyumira abasajja bayogedde ne babutambuza ku TikTok gye bayogedde walibaawo olunaku lumu paalamenti lweri kubanga paalamenti yafuukanga wrestling ring bwewabaawo alina kyakoze nga tuba bafubutukayo omunene mu bifo ebyo ajja n'amukuba lwaki tekyali badde mu buyinza bwa owekitiibwa Anitamu okuwabula olukiiko ku biki bye lulina okukola dhani okulukubanga lulina bye lukoze ebitono ye bitamumatiza ki ekyalibadde kikolebwa sipiika akulira ekintu kye nagambye nti omulwadde tufu naye abasawo bakyagaanye okumubika bakyasuubirayo akasente k'eddwaliro tebanatuuka waizo waliwo aleeta gwadde asuubira kubira kamembayo mane nga bw'obika tekajja kati kamala okutuuka babike naye kati fe ab'olugambo tukubuulidde eggwanga litulirekawa nga bo bakyazanya katemba waabwe fe eggwanga lisigalawo nedda gundi ekitiibwa kya Buganda stanza ey'okubiri egamba mbu abazira ennyo abatusooka balwana nnyo olutalo wategeera balwana nnyo mu ntalo olutalo okulaba nga Buganda egaziwa okufuuka kyekola ki kyeri kakati fe abazzukulu afe bajja kugamba abajega ennyo abatusooka bawayo nnyo eggwanga lyaffe ne batuleka mu buwambe ffe nakali Katonda bakubasalire olimba ng'olukyusiza bubingi tolina kyolaba gwe mu ggwanga muno kitambula ndi muga abazzukulu baffe bali tulabanga abajega abawaayo eggwanga lyabwe omusajja abafuga atya emyaka kati egigenda mwana bwe tuba nga tetuli mume tuwe strategy tukoze tutya tuwe pulaani tumujemere ebintu byammwe ebyo ebya defiance byagaana okukola tebigaananga byagaana nenjagala kugamba bwe lwobiraba bisituse tomulabanga naye ali ku bunkenke obunkenke ndaba kati kiba kitegeeza tuli batono tubuliko omulaba bajeti yesinga negenda mu magye mazima sigyeraga
mu poliisi ng'ekigendererwa kyayo ki kukakanya bakoze ki waliyo ne zikirasifayi kukakanya muliro kakati bwe tuba nga tuli 10 ne twegera tuwera emitwalo 10 oba ne kawera kakadde akagoba tekaggwamu akagoba kaggwamu lwaki bakwata ffe bantu 2 twagamba mu ripootingire nti amakomera gajjudde ne wabweru wakyalawo bangi n'ennambole baliggulewo ng'ekkomera era lijjule awo gavumenti bwe zigwira omanyi ekyabantu kambalowoolezi balikkiriza okukikola naye bakikolera ani eggwanga limale ligwe mu mikono gyani no bakikolera bo nimukugamba bakikolera bo kubanga eggwanga bamala okulisuula nga be balisudde n'abo abalikwata batandika okutya abantu ne baba munaffe bajja tugoba Uganda tefunangako mukisa ng'abantu abasinga obungi basazeho omukulembeze Uganda tefunangako mukisa abantu abangi ne bakyusa obukulembeze buliwa bonna otegeeza bwa pulezidenti obeeri waffe kwerosi agundi okufuuka prime minister wa Uganda bannayuganda bantu bakubako kalulu mukaaga mu ebiri ekyo nkitegeeza amini okufuuka president bannayuganda tebakubako kalulu lula okujja wano bannayuganda tebakuba kalulu binaiso tufuga bannayuganda tebakuba kalulu mbwe abasinga obungi bakolaki bebasalawo kagurupu katuula eri ne kasalawo Museveni naye akwata abavubuka be so nti Uganda tefunako mukisa ng'abantu abeetabye mu kukyusa obuyinza nga bangi Museveni bwambala okukwata obuyinza nemu ate yateekawo akalulu adamu nagamba ati abakozaako bamusalawo nti twawuliranga ku nyimba nagamba amakalu tekolaki yenyini yagamba takalu nti abantu bakola ki yagamba takalu sikyajjukira katukasa kunzijjawo ndikwata pini nyingira na nyondo nvamu naki na nyondo mwagireeta naye temwamujjamu kyera twaita ntuufu jongeremu amaanyi tugikuba nekulaki nali nkyali Masake nemutusuubiza omusayo mulaba munyenda ejjajja wange nabukeera ali eminyenda twamulinda omusajja teyagenda andi bwomulinda ng'ate ogenda ng'osesaamu tolinda bulinzi kigwenga abasiraamu bagamba bwe bati manyi mpuliriza nyo abasiraamu nga basomesa wala omusajja amuyita Bakari musajja ne mukwano nnyo gwa nabbi ng'asanga abasajja mu muzikiti ng'amaze okusaala n'abuuza mukola ki nti atuva okusoma no riziki yaffe n'agamba era kati gye tulinze n'afuluma ebweru n'adda n'omuggo n'akuba bali nabugabo omala okusaba riziki ng'ofuluma ebweru ng'oginoonya ngero ginoonya tegera kusangawo bwomulinda kakati enkyukakyuka ya Uganda ejja kukolebwako baki na Uganda bano bowulira simaamu ab'egindi batuyambe bwabayamba badde mmanyi nti era n'abaganda bagamba nanyinifu yakwata awawunya mpulira nze tojja kunkwasa wawunya ngwe nanyini mufu nze nyina kukwatako eno ku bigere mpulira awunya wawo mpulira lwako ennaku zisene zakyonoonye kikati kuonoonya bafuna service nga bakikolera neera okisasulira era gwoba okutte eso n'olwaleero bannansi bannayuganda bwe banansalawo mbu ne wiiki ejja nti bakooyi tujja kulabawo bajja funa kye baagala njagala nkutwale ku nsonga y'akakiiko aka eddembe ly'abantu ekibiina saawa eno ekibasinza ababaka mu paalamenti abavuganya ekya National Unity Platform kisiiba kikaabirira abantu baakyo abaakwatibwa ng'era nammwe bwe mukaabirira abamu ebiseera ebisinga bempulira abakwatibwa kino nno kibatuusizza okubapositinga nga ku social media buli kaseera nga baba baanye kakati Entebbe Mariam Wangadya agamba nti ekibiina kya National Unity Platform kyeyambisa bweyambisa
kakodyo kakulanga abantu nti baabula bafune ebigambo ebyo webibatuusa byobufuzi political mileage saako n'okubalumiriza nti bakiyambisa mu bubadi bulala mwenga abawambi naffe ffenna saabali abawambibwa mu drone fe abawamba bakyayogera nga bwe wakinnyonnyodde nga tutandika kangende ku opposition ebigambo ebyokusinga okuvunira mweyambisa kuwaayira gavumenti for political mileage kyenjagadde okutandikirako ndyoke enkomparinge n'ebiriwo ku NUP n'ekitongole ky'eddembery'obuntu bwemutenda bamagye kunyirira esente ze balina akambwe ndaba omugayingira tebasasuza nawe genda ogende bakole ki ewamajanyiridde nnyo nawe genda okutegeere kikirimu kyalibadde kyewuunyisa nnyo singa mukyala wangadya yasuse nayogera ebintu ebyenjawulo kwebyoyogera byayogere mwadde mubisuubira ngae kyalibadde kikola ki kyalibadde kyewuunyisa ani amuwa omulimu gavumenti era ebamu ani mwami Museveni Museveni amuwa akolera ani akole ku nsonga z'abantu akolera ani akolera abantu bwekiri amuwa atule mu nsonga z'eddembe ly'obuntu ez'abantu amuwa akolere ye nze sibeerayo mu vetting kakati nze vetting egamba kolera ani ali obuvunanyizibwa bwange bwakolere omanyi twabagezaako nti wano mu Uganda nga twakakakyoko ebyokulonda tugaa nti omupiira gwekubidde tumusamba ne ttiimu gyemuvugana nayo naye nga yeronda refu aba n'akajozi refu oyo ani gwayinza okuwagira awangule of course bwembanga refu ali ati wa ttiimu y'ekyalo kyewaffe mu kitengeese Masaka ogenda kusamba ne ttiimu y'ekyalo ky'omubaaligani nga weewaffe omupiira alina busa abadifendawo n'akuba gundi engwala mu box ng'ebula eddakiika 2 omupiira gugwe ng'omupiira guli 0-0 abe waffe nyina bawa penalty gwemuraziri nedda refu wewa mu kyalo kyewa ttiimu yammwe ng'esamba n'ekyamuliro ne basamba guli 0-0 ne wabanga ebula eddakiika 2 omupiira gugwe defender wammwe n'akuba okyamulirwa striker mu box nyina kuwewa buweyi ewa buweyi awo mbasirabye akatolaaawadde kinage nti omukyalo oyo singa ayogedde ebyenjawulo ku ebyo nayetegedde mutalina mulimu era yakulekulira ogwo mulimu tagusabanga nti akoleregwo era tebamuwanga gwe akoleregwo byofunamu ebanga balance kiringa omugagga nga bwerwanaawo nassa ekitaala ekikomeraki bambi yakuyambye aba teyakuyambye era gwe takulowoozaako naye era omukisa omubindi ki kyekyagaziye kyova olaba ennaku zino olaba n'abantu nti bwagira wifi agiwa ne limiti ekome wali n'agattako ne password nti wadde ekoma wali era tosobola nene okugikozesa nafunaga password enakuyita muye naye lwaki mukaaba nnyo faawo pulenge omupiira teguli kusaidia ndi kati nkubuulidde refu wa saidi ki refu wa saidi emulonda kakati omupiira ebula eddakiika 2 gwagamba ddala abantu abo babula ani gwabakubya omupiira nze ndowooza ambuuza mu kibuuzo wangadya bagaddala abantu babuze ddala gavumenti etulugunya ani gwabakuba effumu eyamuwa omulimu gwabakuba effumu tayagala ndagaano ndala
nze kyendowooza ambuuza ndereka otayagala ndagaano ndala simanyi naye singa mbadde bw'abaajagala ani asaako omukono eyamuwa omulimu era yayongera n'amwapuruvinga kakati bw'oba oyagala endagaano endala okola otya nga gwe owewabuweyi ogamba tewali kyendabye so nti kyova olaba buli tuba twogera enkyukakyuka enkyukakyuka eyaffe esukka okukyusa obukulembeze enkyukakyuka eyaffe erimu ebintu bina era tuse tugyogera ffe tunoonya gavumenti nga ya FDC tunoonya gavumenti ya transition ebanga ya kintabula nga gavumenti eyo nga ya kiseera ng'egenda kukola ebintu bina wammanga ekisooka eddemu ewandike constitution empya kubanga constitution gye tulina ezimba obwannakyemalira ekwata amaanyi gonna n'egassa mu muntu ogwo ya bintu bina gavumenti yammwe mwagala ekyuse constitution obuyinza obuli mu muntu bijje mu muntu omu ebusaasaanye nakati abantu babulina anti bulire otya olwaleero ate wenakuwa decentralization ng'omuntu akwata ssente kubayita kaawo gavumenti yemuweereza era chairman wa district kaawo kyagayo tekiba mu district obuyinza apulira buva ku erosi 1 2 3 5 okusayininga okubba ettaka balina ki ekirala kye bakola tebalina kyawalima masikiri baleke beeri so kyendi mukugamba nti olwaleero olina president yalonda baminisita yalonda chief justice asalawo ani speaker yalonda akuli akakiiko k'ebyokulonda speaker tamusalawo kibiina ekiri mu ekirina majority abulira gwakula yalonda akakiiko ka human rights buli bukiiko bonna buli owulyambo waliwo akakiiko aka gavumenti yamulonda yalonda saabalamuzi yalonda akulira amagye yalonda akulira polisi yalonda akulira abagaba emirimu ng'okulira public service mu Uganda yalonda buli omu bonna era okufuna olina kubanga akutunudde mu munye alina okukuba mu ttooki so alina okusemererwa ebintu biri omuzeera tebiriyo ensi endala demokrasiya gyabukanye basaasanya obuyinza obwo kati Museveni yalonda omulamuzi akulira polisi ate n'olwopayo omusango gumukwatako owa human rights gwe batwogera bwe yamulonda tuba tusigaza n'akulondera akulira nira so ekitegeera Museveni yakuwandika mu nira yakulira Bank of Uganda yamulonda kati tanalonda oli yafa netanabakuzaawo tukyamulindirira asiime era kyoyisa okutunaa so kyendi mu kugamba twagala ekyo gavumenti ekitabula ekikola ekikola twagala gavumenti y'omulundi ogwokubiri esseewo akakiiko ke bayita truth and reconciliation akatabaganya bannansi bayagala kubanga olwaleero ensi yaffe yetemyemu nnyo Bannayuganda batabanguka kigambo kutabaganya kitegeeza abalimu abadagala baba betunuulira betunya nga beera bannayuganda omuganda yirabanga muganda omunyankole yirabanga munyankole ne munyankole akanaga nti oli muhima n'otunyonanti kyendi mukugamba kakati wetagawo akakiiko ate nga bawalagana omuntu talaba ku mukiga bw'otunya ettaka lyapa mwakyoli omukyoli n'omwesinayira nawe omusimba gyekolaki gyekuli otabaganye abantu abo ekiddako ekyokusatu tuzimbe ebitongole bya gavumenti nga tubijjeemu ebyobufuzi omuntu amulonde ekyo tekijja kusoboka anti ndi mukugamba anti bw'olowooza mu nsi endala nedda kati ankubuulire mu America Hillary Clinton yali candidate wa DP nga president aliko wa DP akulya FBI nga noonyereza candidate wa DP mu kanwa mu Uganda kisoboka oba bifaananyi nga nabo batubimba nga tiwali era kyekyakubya ki Hillary Clinton akalu bwe muto omubyagala kubanga ne bagamba omusajja oyo alimu Republican naye nga tosaba mugoba
kubanga interview yagiyita Wano olwaleero okuwulirako nti oliwo FDC alimu olwa FDC oba baganda be FDC kikugobya ku mulimu eneno mu bantu ba bulijjo naffe twakimanyira tukuyita molo soka nti ni mugamba akati bw'omala okuzima n'omanti kakati abantu abali mu kooti balamuzi nga bagenda kukola bulamuzi akulira amagye eddala ki munnamagye eyatendeka ne banneko balaba mbu yafanda asingayo akulira polisi nga ne bapolisi banne nga mulumula yakoze eki yasinga akakiiko k'ebyokulonda ne muteekawo ennonda endala nemanya nti abakaliko bafunyewo lwa busobozi bwabwe si lwakwambala omusajja omu yabakoze eki yabawadde bw'omala okukola ebyo eyo gavumenti omulimu gwayo ogusooka n'eteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya ng'ate abalimu eyo gavumenti babataddeko ekkomo tebagenda kwetaba mu byabufuzi biddako omanyi mu bitabo by'eddiini mulimu ekigambo bakiyita judgimentidde nti ebibi byokoze birireetebwa ku mmeeza bagitambalirira katonda akutunulemu byoyogera akulira ng'ebisaana judgimentidde wano tebisoboka byakiseera mu ggulu akati olwo oba ogambe ne munnansi enkyukakyuka agizeeko kubanga nti abaliwo n'abaddawo balina kukola byebimu nga feesi zokka ze zikyusa omanyi mwami KAIJA aba NUP buli lunaku bafulumya ekifaananyi eky'omuntu waabwe yakola kimu mubadde n'omwami mugumya bwe baasibira gye baasibira bamusiba ne banne bala bataano ne batuuka ekiseera ne bakola kimu n'ateebwa era tasaana kujja Uganda kubanga bw'atuuka gundi yagamba yetaakwatibwa ani yagamba n'omulenzi wa kuno ow'ekyejo yagamba yetaakwatibwa naye ebbanga lya saavinze ligizibu nawulirako mu twiti ez'enjawulo nga waaliwo jeno mu magye agamba nti ensi bweti nzija nsobola okujja ne mbamaliriza mu lunaku lumu oba wiiki kyogamba mugumya awaali wala yabalemye kuleeta wano tasobola kumuleeta waali tasobola mutuukako sikiwa nti takisobola akisobolera ddala waali tasobola mutuukako ekikkakasa mbwali seefu naye naliko omweyo ensi gye yagamba obasobola ogituukako bannakenya ne bagamba nti balina n'olwalita abasirikale be naye amala batuuka e Nairobi bagamba GPS yabalagiridde balabanga bali e Dubai oba kategedde si kunyoomanyoma ne batuuka eri balaba ebizimbe nabaga nti tulabe kwali tuwayiseewo kuli Dubai maama nga yanyumiza abasirikale b'e Tanzania baakuba Masaka nga balonda batuuse e Kampala nga balaba ebizimbe byonna ne babiwa nti tukyabulayo kilomita 10 nga batandise dde okukekeza mpulira omanyi ensonga eyo eya human rights yakwata nnyo ekibiina ky'FDC abantu bamwe banyigirizibwa nnyo naye bwe tutyo bwe tugikutte ow'ekitiibwa Harold KAIJA bwe tuli naye wano kuteekateeka ensonga tusaba okutereka obubaka comments oba ne mu mbeera endala otuteereko kyonna ky'osobola mwaba mumanyi mu buntu osobola muweereza obubaka bwonna ate era abamanyi programu zino nina ekitundu kyenjagala okugendamu nga nsoose neneetoololamu kansooke neetoololemu kyenkomola